kakati agenda okutuusa obubaka bwe namwe mumuwanye. Big size. Era nsaba tumuwa okuwuliriza okw'amaanyi. Masaka. Mumuyitaani. President wa Masaka. Basobola bajja okusobola okukola wamu n'ekitalo nnyo. Era nange neebuuza Kato Lubwama ng'afudde ngenda kwogera ki? Omusajja abadde muganda wange nga bwe tulaba essanyu n'ennaku. Nga mwogedde bingi timuwulye ekyennyanja. Abadde muntu nga mu ssanyu twamu, mu nnaku twamu, era tufiiriddwa nnyo, tufiiriddwa ddala. Naye mwe tumuziika ddisi. Olw'okusolo olujja lwaki si lwakutano lujja? Bana ekitalo nnyo, sijja kwogera bifanye ebirungi bye, teri bibyo mumanyi. Bw'aba amanyi ebyo byajja wanaayogere. Taata Lwasa bw'oba n'obubaka tubugaba wali ewa Omumbejja. Ekirungi bwe babadde bali ekiti ne bali ekyennyanja era bitukoze bulungi. Muzikirize olw'okuba tuli wano nga bannabitone inaamukamu abana ebitalo nnyo. Muzikirize nze nkofira ffe nze nali simanyi nti nyinza okusisinkana Kato Lubwama mu bulamu bwange, kubanga bwe twasomera Kato Lubwama yali celebrity w'amaanyi nnyo. At that time Kalisoliso oba CBS yali akatandika nga TV waliwo emu era naitolampola tuwe Kato ekitiibwa. Nga TV waliwo UTV nga WBS etandika butandisi naye nga FM nezitandika. Kalisoliso n'akyaka nnyo. Kati fena nga tuwulizaawo ate jjukira tusoma tuli Makerere tusoma drama nga tetumanyi tulifuna chance endaba ku mwami ono. Ow'emmenge bannaye nsaba bannange abatandise okugaba ebyokunywa mulindeko tumalirize speech zino katono. He fell in love with Fan Fato nga twagala nnyo nga tete tumanyi nga te star. So luba olwo emyaka ngiyita ng'asinkana omukugu ffenna Manda Veronica ngamba ne bannaye nga mbaagala nnyo nkoze ntya okubalabako. So kati Vero n'ajja n'atugamba nga tukola rehearsal netugamba totulimba naawe n'atumatika kaati. Fast forward luba olwo ng'ajja ku National Theatre nga ndaba nankwata nampa haaga nansitula nga sikikkiriza nti star superstar ng'era akyamulawo nga superstar nga njagala nnyo. Okuva olwo twatandika omukwano ogw'amaanyi ne Kato Lubwama nnyo. Wadde ne weyafuukira member of parliament era kuba tubeera ku National Theatre nga Kalwa muli wawolere ng'ajja mu rehearsal tugisidde ebintu bye tuzannya eri mu mizigo kuba abadde alaba nnyo Mizigo Express nga mwagala nnyo nga nkubira n'agamba gwe ebintu binyuma naye kakati njagala tension temwesibuwalirako kasajja gomina amagezi naye kola bwoti ne bwoti kyusa ano keke akole bwati sama abe bati and we do so indirectly abalaba Mizigo abamunyumirwa Kato has been having a hidden hand ng'agamba adding twist wano njagala keke akole bwati and we do the same things. Era wafiiridde abadde n'atandika okuzannya kuba yali yatugamba ayagala abaleeteyo omulogo ku mizigo awo keke amwe nga tamanyi nti mulogo ate nga yagala okizannya asasage aloge buli muntu awo keyosejje ku mizigo gye tuzannya.
nga tekya happenings ya gyali agala tuzanye tukiteke ku TV tubeere nga baagala abakulu ba ebbe mu TV nga balina side flat gye babeeramu nga naffe abato tulina we tubeeramu nga tunyawo netekya happenings but we pray tujja kikola olunaku olumu ekijja kaakano bannange saagala kwogera nnyo naye fan factory tulinayo ka miliyoni kamu okuyamba mu nteekateeka ezinaba zigenda mu maaso wana na Kasata omukama amwumuze mirembe. Webali nnyo Hannington Bujingo oyo amutute awali omumbejja okuwaayo enteekateeka tuzayo eddakiika 35 speech zikome tulyoke tuyingira ate mu kiseera ekirala. Munzikirize mpite mpiima ono mpiima ye chairman w'abannaffe ab'ewa Kiseka ate Kato Lubwama Bwabadde naye musuubuzi nga n'ebyobusuubuzi abirimu era ab'ewa Kiseka eno ng'atwalayo omusajja akolako mu bw'obuwunga n'ebirala n'olwekyo mpiima ono akiikiridde ab'ewa Kiseka. Bakungubazi bannange mbalamusiza kitalo nnyo eky'omusajja enjasabeggu omusajja wa Kabaka Kato Lubwama amannya ge bwe bagambye Mpiima William okuva ewa Kiseka mubamanyi kikitegeeza emirembe egyo gyonna ffe twagezangako nnyo okulaba nga eggwanga lino litereera naye nga n'omusajja oyo Kato Lubwama twabeeranga naye era ng'atwongeramu amaanyi nga bagamba ensonga gye mukola ntuufu bwe twekalakaasize nnyawo okuva 2007 ne tufuuka ensonga eri eggwanga lino. Omusajja oyo twatambulanga naye kati mu bufu obwo omusajja oyo Kato Lubwama bw'atulaba n'agamba nti temujja kukoma kubeera mu sipeeya na kubeera nga mulwana mujje ŋŋende mbawe n'emirimu mbayigiriza okuzanya katemba. Naye bwe natuuka ewa Kato Lubwama ku Royal Theatre we yabeerawo nga ku Rashid Kamisi omusajja Kato Lubwama musajja ze nali nzanya firimu ez'ebina Uganda naye nga firimu bantwala butwazi nga ndinga mbuzi